AMWULIRE ku 96.3 BTFM kakusomerwa okulumba. Weewaawo mwasuza mutyano bannaffe abalungi abatuliriza kaagano mu bujjuvu ku BTFM ekintabuli ky'omuzika ekisinga nze Paul Kulumba. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Azizzaayo Empapula z'okwegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino mu kalulu akajja ka 2026 okuvuganya omulundi ogwokubiri. Empapula zikwasiza abavunaanyizibwa ku kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa e Makerere Kavule. Oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ennyo n'okwerowooza n'okwogeraganya n'abantu b'enjawulo nammwe mikwano gyange nate ku mulundi guno nsazeewo omulundi ogwokubiri okwewaayo nkwatira ekibiina kyaffe flaga wa Preident wa Uganda. Jjukiza ffenna nti waliwo olugendo olutanabakuguka, waliwo unfinished business. Twawangula ku mulundi guli akalulu kaffe ne bakabba. Bangi baali baagala tubiveeko ne twagana okubivaako kubanga tetugenda kuwanika paka nga tutuuse gye twagala okutuuka. Okusalawo olwaleero nesowoleyo anda bange mwenna aba National Unity Platform mbasabe obuwagizi singa munankwasa flaga okubakiikirira sigenda baswaza sigenda batiiririra. John Mwisemufu akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP mu Buganda agamba nti bafunye abantu babiri abeegwanyiza ekifo kino wabula ng'omu talina bisaanizo bituukiridde. Naku bbiri emabega waliwo mwenyinaffe omu yaleeta empapula naye nga bambizibulako ng'aziwandiise bubi era ng'omulimu gwaffe akakiiko k'ebyokulonda tetumunyonyawo era yanoziteekateeka obulungi n'agakaddeyo azireete olunaku olw'eggulu oba olwaleero tumulinda tunnamulaba kati oyo omu kubajja kubadde bazze ku nsonga eno. Ebyo nga bikyali bityo omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni bw'abula akakasiza nga Uganda bwegenda okolagana n'emikago egy'enjawulo okulaba ng'etumbula tekinologiya okwosaako n'okukyusa embeera z'abantu wano mu ggwanga. Bino bibadde mu bubaka bw'atise Ssaabaminisita wa kuno Right Honorable Robert Nabbanja bw'abadde aggulawo ttabamiruka wa Middle East and Africa Digital Transformation ku Serena Hotel wano mu masekkati g'ekibuga Kampala. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga lino Dr. Chris Bayomunsi atubulidde ku nteekateeka eno. President ngo akiikiriddwa Prime Minister yaguddewo olukungaana luno ate ayogedde bulungi na yongera okunyweza ensonga eya tekinologiya ate n'agamba nti fenga ministry ekulembera erya tekinologiya tukolagane n'ebitongole by'enjawulo nga kino ekyakomesa ekitaddemu amaanyi. Wano mu Uganda kati twagala ebitongole ebikola kompyuta ebikola amasimu ebikola bituyita digital devices bije bibeere ne factories wano mu Uganda babikolere wano kati emiwendo ye computers y'amasimu esobole okuka wansi. Ebyo nga bikyali bityo akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga kasambaza ebikogerwako nti kekali emabega w'emivuyo agirabikira mu kulonda. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga omulamuzi Simon Byabaka Mumujenyi agambye nti emivuyo agirabikira mu kulonda givunaanyizibwa kuli muntu olona akakiiko kakulembera ne kafuukira ddala kiiso kya mbuzi. Ono okwogera bino abadde mu nsisinkano n'omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi wano mu ggwanga ogwa National Consultative Forum ku kitebe kyabwe Kansanga. Kalulu timubeeramu kakiiko k'ebyokulonda kokka, mulimu abantu bangi ebibiina by'obufuzi abakandidates ababeesimbyewo oba bakutebendera oba banamunigina ate n'abawagizi oba balonzi